Gambi teri kulayira ennaku 9 zituwadde pulezidenti eyeyita pulezidenti sina pulezidenti temumpaliya awula eyeyita pulezidenti nti teri kulayira. Alright, abali bagamba His Excellency Robert Kyagulanyi talina bimukuma muliwa eno video specifically njikoleddemwe nkugambye uprising after uprising eri government ya Yoweri Kaguta Museveni mbikuletedde mu maaso awo atolowooza file ya His Excellency Robert Kyagulanyi gye babadde bamunoonyerezaako nga baagala okumukwata temaze neefuluma. Abapoliisi amagye wamu ne ministries za His Excellency Yoweri Kaguta Museveni haziswadde olunaku olwaleero mbikuletedde mu maaso awo nkugambye Katonda mukuuma His Excellency Robert Kyagulanyi naye nga tetunagendayo nyongera okujukiza video eno soko jimpereka like womaze subscribinga wegate hako mukutu gwe feguna olunaku olwaleero nga bwenkugambye katutandikire ne banno habayi chance ne bagamba tebagenda kkiriza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okulayira. Njagala kumanya bano abaana bali serious tebakyatya kibooko Abannayuganda bakooye ebyaddala oba just bano bali mu katemba. Njagala osooka obawulirize tumale tweyongereyo n'ebyomusango gwa His Excellency Robert Kyagulanyi kugambye byonna bivuddewo kumu. Gambi teri kulayira ennaku 9 zituwadde pulezidenti eyeyita pulezidenti sina pulezidenti temumpaliya awula eyeyita pulezidenti nti teri kulayira ali kolola ali mukusebuleti nga juzi yali Masaka ali ludda n'abeera ne Masaka eri gye babba akalulu emisana ettuku banetwagala olunaku obudde bwonna President Museveni aleme kulayira. Mbolera asibye kololo. Mbolera asibye kololo. Mbuli mukujaguza wanguzi. Wanguzi luda wabula. Abantu bonna abantu bali mbuwanga nguse. Bali mudduka. Tetugenda kukkiriza. Teriyo mukulembeze yali amuyozayozezza. Teri mukulembeze yali amuyozayozezza nti nno wawangudde akaki. Ekiba kitegeeza nno n'abakulembeze bonna bakitegeera nti bote yawangudde kaki katugenda kubanja akalulu kaffe. Okuviddala waggulu mpaka wansi. Bannayuganda nga we nabagamba nti osobola okusirisa 10 akakadde tosobola akasirisa. Nkugambye omwana muwala amanyikiddwa nga Gloria Lake ng'onabadde intern wali ku LDC mu Northern Uganda tolowooza teyagudde ku file ya His Excellency Robert Kyagulanyi n'agamba yiyi bannange ffe omusajja agala otulanira omusajja agala tuwa eddembe lwaki baba bagenda muteekako emisango ekyo kyonna bamutaddeko nno by the way emisango mingi nnyo emisango nga olaba insinuating violence wali abaafiira eggulu mu bijjukira bulungi ndowooza emisango gyonna abasobodde okubeera nga bagamu paatikako naye nkugambye olutalo lw'amaanyi nnyo ate kigapira okubeera nga si eyo fayiro yokka His Excellency Robert Kyagulanyi gy'ayina ne mu Western Uganda ayina wano mu Central Uganda ayina Eastern Uganda nayo ayina wamu ne wali ejjinja ne nkugambye olutalo lw'amaanyi nnyo bino byosi byakwogerera njagala osooka owulirize omu ku baganda ba Gloria Lake abatadde information eno oba abatadde akafaananyi akakalaga nti His Excellency Robert Kyagulanyi ayina emisango mu kooti gy'eyo mu Northern Uganda. Katonda wenyini njagala nkubuuze gwe Munnayuganda His Excellency Robert Kyagulanyi akimulekawa oba kirekawa bano ba ministers ba President Museveni wamu n'akulira magye ne poliisi abavudde ne bagamba His Excellency Robert Kyagulanyi talina musango era tewali amunoonya kyokka ate baabyogera ku TV ennene ngamba nga TV zi CNN nga olaba zi BBC kati tebagenda kutandika okuba ebituli mu gavumenti ya President Museveni. Mubirenga mumbulire mu comments section nsoko ulirize muganda wa Lake Gloria ng'akunyiize ali kunyonyola lwaki bakute muwala we. Fellow citizens, a nation must learn to recognize the moment when a political disagreement begins to threaten the very stability of the country itself. Today we stand at such a moment. The continued pursuit, harassment and intimidation of Bobi Wine is no longer just a political contest between a government and an opposition leader. It has become the test of the conscience of the nation, because history teaches us something sometimes governments forget. When the state begins to hunt the man who carries the voice of millions, it's no longer chasing an individual. It's chasing the emotions, hopes, and the frustrations of the people themselves. And that is a dangerous path to a nation. Power must remember its limit. A government can silence a microphone, block a road, and surround a house, but it cannot surround the human spirit forever. The question, therefore, is not merely about the freedom of Bobi Wine. The real question is this: what kind of a country are we becoming if political competition is treated like a crime? If a citizen who challenges power is treated as an enemy of the state, then we must ask ourselves, is democracy still alive? Or it has become a word we repeat while fearing its true meaning? Let us ask difficult questions today. If the government believes
it has the full support of the people. Why fear the voice of only one man? If the system is truly legitimate, why must it constantly defend itself with force? If leadership is secure, why does it tremble before dissent? These are questions of citizens who love their country enough to defend its future. History warns every country about moments like this. When institutions fail to treat political opponents with dignity and fairness, the country begins to create something very dangerous. Not stability, but resentment. And resentment, when ignored for too long, becomes a storm. Let us be clear. No nation benefits when politics turns into persecution. No nation grows when fear replaces justice, and no government becomes stronger by making its critics into martyrs. The freedom of Bobi Wine is not just about one individual. It is whether the Constitution of Uganda still protects all citizens equally, even those who challenge power. To the government, strength is not shown by how hard you suppress your opponents, but by how confidently you allow freedom. And to the citizens, democracy is not a gift given by leaders. It is a responsibility carried by the people. If citizens become silent when justice is threatened, then injustice quietly becomes normal. So let every Ugandan ask themselves today, are we defending personalities or we are defending principles? Because when the rule of law weakens for one citizen today, it can disappear for everyone tomorrow. Let us demand justice, fairness, and a nation where disagreement is not treated as treason. And let us remember this truth. A stable country is not built by hunting voices of dissent. A stable country is built by listening to them. Munansonyiwa video ebadde mu luzungu nkimanyi Shamim okuva wali Saudi Arabia tobitegedde naye bannange ojja ku inboxinga namba yange erayo simba 373 nja kubeera nga mbikunyonyola ndowooza personally awo wenyini nyongera okujjukiza njagala nkuplayingire video eno bannange bagenda kuswala era abaana abasajja baswadde ayi mukama bino byosi byakwogerera wabula te ngina nkuplayinga ino video soka owulirize omukulu imagine yadde yakabyogerera bati ne batta obufaananyi obw'ebifaananyi ebiraga nti ne His Excellency Robert Kyagulanyi poliisi emunoonya which means bano basajja byaddala baswadde mpaka mu State House. Soka olabe video ino ngikuleetedde. Banyi mutabani wange yakomawo waka Mwami Kyagulanyi taliiwo naye bw'aba taliiwo nga tannaba kudda simanyi nsonga lwaki tannaba komawo kubanga simanyi teba wali wamunoonya kubanga sinawulirawo ekirango kyonna ekimunoonya sinakiwulira ate era bwe yali avaawo yalekawo abasirikale ne bwe yava okuba akalulu abasirikale baaliwo ne bwe yali agenda baali weebali naye nze sinafunayo muntu yenna avudde mu maka ago ng'agamba nti balina omuntu gwe banoonya yabula era nze sirowooza nti yabula. Tolowooza nti yabula? Olowooza nti ki? Nti waali gyali gye yakyala. Naye akyala kuva January mpaka March akyadde. Naye Busubula simanyi bweyagala simanyi bweyagala nyinyonyole bantu kintu kino. Wakati nze bwenkeera ku makya nenva mu maka gange nentambula nembeera nga nsindika ne ku mikutu oluusi nga ndi enseenene olala nga ndi enswa olala nga ndi afene kati kiba kitegeeza nti saabula wendi ojja kutuusa ekiseera nzire yawaka. Kati nze kubanga simanyi kubanga sinawulirako kintu kyonna ekirango kyonna oba Pulezidenti Museveni ng'agamba nti banoonya sinakiwulira wadde amagye ga UPDF wadde poliisi. Alright, nga bwe nabagambye nti nili video mu kusooka yabadde mu luzungu kati nange nasobola okubeera nga mbafunira ey'Oluganda. Ono yabinyonyodde bulungi nasobola okubeera nga abikuteera hamu details. Njagala osooka olaba emisango gye batadde ku His Excellency Robert Kyagulanyi olaba kiri Uganda versus Honorable Kyagulanyi Ssentamu which means muganda wange ebintu si birungi eri President waffe tumusabire kubanga simanyi nakumanya emisango gye bamutaddeko. Oh my God, criminal offense. Oh my God, n'emisango tebasoose kubeera nga bagiteekako kitegeeza omusajja bagenda mupaatikako emisango egiwera. Sokola baawo abalala kuliko rape, abalala kuliko stealing of cattle naye ye imagine
tebaataddeko yadde n'ekintu ne bateekako buteesi Adjumani mbu bwe yakola emisango gyo ne Bobi Wine alina omusango gwe yakola Adjumani ndowooza lwali Adjumani yali successful abajjukira bulungi ebiseera bya campaign trail abaabiraba mulabira ddala nti ebintu bino tebikola ki ate bigatta si bigambo byange njagala sokololize omusajja kennyini ng'abikunyola naye nga tetunagendayo sokololize Haji Haruna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu eby'enjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Agatambula tukyali ku return of the gladiator, return of the people's elected president 2026, return of the gladiator akoma watya, no retreat no surrender. Tutunulira atya access to information act over ATIA yafuluma 2025 era nga nakati kwe tukyatambulira tugenda tunuulira akawaayiro namba 4 akatukiriza okuba ne access ku information naddala mu bitongole ebyo bye tulaba nti bitiisa abantu nga amakooti courts of judicature atya egifuga 25 tuyina okufuna access ku information biki ebitambula naddala ku bantu baffe abakwatiddwa mu barracks z'amagye oba mu bitongole by'amagye atya etukiriza giyite ATIA Access to Information Act 25 tuyina obuvunaanyizibwa n'eddembe okufuna information okuva ku police station singa wabeerawo omuntu waffe akwatiddwa oba singa newatabakwatibwa singa wabeerawo okwemulugunya kwonna nze siri mwogezi wa poliisi naye mmanya amateeka kubanga nagasoma era ndiwaddembe okwogera okurepresenting abantu so wa police tongamba nti sigwoyogerera police I represent the people kubanga amaanyi gali mu ngalo zaffe so Gloria Leka kyeyakoze kyetaagisa ye we have that right to get access to information lwakuba waliwo engeri gye bakizizikamu legally waliwo ebifo nga tosobola byaccess nga information eyo tosobola kugifuna just like that kati ng'olina kusooka kuyita mu kyetuyita legal process n'okiteeka formally n'okissa mu buwandiike n'owandiikira kyetuyita public information officer ng'omusaba document oba amawulire agakwata kwekyo ky'oyagala okufuna ne bino bitera okwapplyingira ku lawyer asaba kooti bamuwe oba ebikwata ku fayiro eyo fayiro yonna awo wandiika lawyer kati ne tutunuulira ebifo nga police nti abantu abamu batyo gigendamu kati woba ofunye munnamateeka kitegeeza nti byonna bigenda kugendera mu mateeka asooka kuwandiika wannalaga nti he is the legal representative kugwe yakwekyo wamulondanga atonewo munnamateeka wakukiikirire era amateeka gamulagira okufuna access to that information so akiteeka mu buwandiike tulifembi wali bwe gambidde nti bakuzizikamu nti oteekeddwa okuwandiikira public information officer ofune amawulire ago amagye barracks eyo osobola okugendayo naye ebiseera ebisinga weesanga nga ffe nga basiviliani tutyayo naye ng'ate tewali kye bagenda kukola nze ebisinga sina barracks ezimu nzigenzeemu makindi nakigendamu military police barracks zo ebisinga mbigenzeemu so they are accessible naye that feeling gye nafuna mulundi ogusooka okugendayo mu barracks ne mu police oba otyanga okankana ekisooka uniform zokka webayingiramu ekintu ekyo kye bakuteekamu nti bapoliisi babi kikuleetera okubanga batiika naye osobola okufuna access to that information oba omanya amateeka naye oba tomanyi osobola okuyita munnamateeka n'alyoka awandiikira kye tuyita public
information officer nofuna information yeyo kyokka waliwo we bakugira nti information yemu tosobola kugifuna. You have a right to access that information mu court registry mbeera mu kye tuyita logbooks registry